Mwasibye mutya mwenna abatulaba banze Jonas Sentongo mbaniriza ate nate ku mukutu gwa Fomoganzi ogwa Tindi Files agwo ne akatwenga kugenda ddala maaso n'okubanga ate osubscribing nabagamba ene ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu munansonyiwamuko kati neddobozi lyange lyakyankalanyemu oba lyagezi oba lyakoze lutya ninamuko akafubafuba kati nti naye kyonna byonna nja kuba bulungi. Well olunaku olwaleero twegatiddwako omukyala Irene mu life stories olunaku olwaleero ayina emboozi ye bambi aludde ku kyeyo ebbanga eriwerako ne yagenza okudda wano yasanze omwami we akasente konna konna ke yali akoleredde okumala ebbanga omwami yakakyakalamu yakakwanamu bakazi kwegamba yakakolamu ebintu ebyenjawulo ebyawukana ku ebyo bye yali ateeseteese okubanga ate asanga nga avudde ku kyeyo. Well olunaku olwaleero twegasseeko tugenda kuba ate tuwayamuko naye atunyumize emboozi ate bwe yalabika naye nga tetunnagenda ddala maaso kansabe ababuuzeeko tulekere ekituleese olunaku olwaleero. Irene ogamba otya? Ndi bulungi ssebo. Ogamba otya ssebo? Obulamu bugenda butya? Obulamu alhamdulillah nkyali mulamu neebaza Katonda nti nkyali mulamu. Yakwongerakoko ku ddoboozi lyo? Yes ssebo. Ng'onyirira tolabika na bizibu ebyo byonna byonna byonnyumizaako. Bizibu byeleere nno. Kisa kya Mukama nti nkyali mulamu. N'obulamu butambula no matter what any situation you kyoyitamu kyonna oba tolina kiraga abantu nti mpita mu mbeera bweti. Yes ssebo. Kale njagala emboozi ate tugive ku ntono. Akaseera ke wagenderamu wali ogenze Saudi? Yes ssebo nali ngenze Saudi. Lwali obwo omwami nali mbeera naye ng'olwedde muzaalidde n'aleeta ekirowoozo ekyokugenda ebweru okukola. N'abikolako byonna ebyetaagisa paasipooti nga bw'obimanyi medico n'ateekamu ssente. Mwali mumaze ebbanga ki nga muli mu bufumbo? Twali tumaze ebbanga kubanga wootuukira okuzaalira omwami kiba kitegeeza muba muludde. Va ku bino nti asanze ku kkubo n'antwala ewaka ninfuna olubuto. Nali manyikiddwa nga mbeera naye era nga mpasiza ntadde mu maka ge. Nazaala amanyi baganda be bamumanyi. Bakola n'emikolo egiri ofi? Yes nga tumaze ebbanga. No yali tanabagendako ewaka ng'ewaka tanabagendayo naye twali tumaze ebbanga era nga nsuubiza nti zaayo najja kukyala. Yes ssebo. Kati ekirowoozo kino yakireeta ku mmeeza ekya Irene gwe okutambula? Yes twali balimi era nga nze njagala nnyo okulima era ne kinnyamba nnyo nti nagenda omufumbirwa ewuwe nga balina nnyo ettaka. Kati nga njagala nnyo okulima era nze okulima kwensinga okwagala. Kitegeeza mwabeeranga mu kyalo? Yes twabeera mu kyalo. Ewo? Masaka Road. Yes Masaka Road. Wadde sijja kwogera wennyini awatuufu naye Masaka Road. Kati nagenda otuukayo ewuwe nga balina nnyo ettaka. Ate ng'ettaka tewali kye balikolerako nga baganda babasinga bonna bali Kampala baagala nnyo ettawuni. Kati nga ye yazimba kumpi ne maama we era nga we wali amaka ge. Kati nga njagala nnyo okulima era nga tulimira ddala ebijanjaalo tulimira ddala era nga tuguza bana ab'amasomero. Kati twatuuka ekiseera nga mpulira mbikooyeemukko. Kati bwe nali mbikooyeemukko ng'oluusi andekerera nnyo nze ngenda mu nnimiro n'akuwayo obusente funayo abakuyambako kati mulimye ebijanjaalo olina ofuna abakoola ate n'obeerayo nabo. Bw'oba tobaddeeyo nabo tebasobola kukola nga toliiwo. Kati ye ng'ayagala bya Christmas nga kutambula kubeera n'emikwano gye kunywa ku kenge nga gw'otoba n'abalimi. Ye ng'akola mulimu ki? Ye ng'omulimu gwakola era nga tewali. Ng'agenda kukeera ku makya akuwe obusente bwakuwadde oba ayunje ku ttooke afunemu omutwalo agambe funayo abantu 2 5 olime nabo. Nga yayambala n'agenda tomanyi walaze akomawo kiro. Togenda mubuuza ssebo ovaawa ezo nduulu ntalo. Irene kyogamba ebbanga lye wamala n'omusajja ono wali tomanyi mulimu gwakola? Omulimu gwe yali akola ali buloka amataka. Ng'asuubula amataka n'agatunda ng'oggyeko n'ekyo nga mulimi. Kati nga ku paati y'okulima nga nze ebiseera ebisinga nze nkola ki? Nze mubeererawo ku eyo paati. Kati ng'asobola okugenda n'agenda kati nga ye mukono baali balinayo ettaka era nga yalikwasaganya era nga ye musika. Kati ng'ebiseera ebisinga ettaka ebikwatagana n'ettaka nga yakola ki? Yavunaanyizibwako n'ettaka ly'ewaka nga yalivunaanyizibwako. Eby'ewaabwe? Yes ery'ewaabwe. Kati ng'ettaka ly'awaka tewali kyamaanyi kye balikoleramu. Kati nga nnina okubeerawo nnyo okulima tusobole okukola ki? Okweyongerako. Okusinziira we namusanga tweyongereko. Naye ate nagenda okulaba
nga ye kyayagala ate nze si kyenjagala tutakwatagana. Yali aleeta akasente ewaka kwegamba akabeezaawo family. Akasente sijja muwaayiriza yandabiriranga ekikwatagana okulya ebyawaka naye kye yali tayagala totambudde gw'oba ogenda ogule sabbuuni ku dduuka oba omunnyo byonna yabireetanga mu bungi ne bibeera awo. Abubira mukyala we. Enva nga zikutuukako mu budde sisobola muwaayiriza ekyo kikirungi kye yali alina kundiisa yandiisa. Wadde yali alina ebibi bye yakola bagamba nti omuntu tasobola kubeera n'ebibi byokka oba n'ebirungi byokka. Wadde yali ebibi byali biyitamu naye at least ekyo kyo kimwebaliza yandabirira. Kale ng'olwo mutudde wansi ekirowoozo kyaggwe Irene okutambula ye kennyini yakireeta. Yes, yaleeta ekirowoozo olwo nga bye tutandise okulima nga tebivaayo bulungi. N'aleeta ekirowoozo n'agamba mukyala wange biki njaga ogende obweru ndawala kampuni eranga bagenda ebweru n'okola osobola okukola emyaka gy'ebiri n'okomawo wano ne tubaako ekirala kye tweyongerako. And I bought the idea. It wasn't bad. Nange okuva dda nali nkyagala ogenda ebweru. Kati bwe yaleeta idea nimbayinga idea. Ng'amanyi osanga tuli bumu omuzaalidde tulina ffenna omwana ng'amanyi munnange tomanya. Kumbe ye yali alina ebirowoozo bye birala bye saamanya. Subira byali ebirowoozo. Ebirowoozo nze ngende nkole mbeere ng'amuweereza ssente ye yeyagale. Nze eri mbonaabone nze kye saamanya. Omusajja nga tonnagenda yali akulazeemuko ku mbeera obuzeezezi oba okwagala abakyala abalala? No. Nali sisobola muwayiza nti oba nali mukuteko oba n'omuntu yenna ekyo kyo mba nnimbye. Osanga yali abikola naye nga nze simanyi. Ng'egye nabeeranga ewaka tayagala ntambule tayagala nkole kati nze nabeeranga ewaka sitambula tayagala mikwano tayagala bakyala ewaka kati sobola kulimba nti oba ki oba ki. Ndowooza yabikolera ng'eyo gye yatambuliranga n'akomawo kino nga gwe tomanya. Kyokka bw'obeera ewaka okuuma byawaka nakubeera wuwe waka toyinza kumanya omuntu atambudde n'agenda empigi yakozeeyo ki. Yes. Mu kaseera ako gwe wakigulirawo ekyaggwe okutambula wakyagala? Gwe ogenda e Saudi okola? Yes, engeri gye yali nti nze nali nenyigira nnyo mu by'okulima nga ye tekiriiyo nnyo kati bwe yala ng'amaanyi weegali bw'aba mpaddeyo ebiri nsobola okusiibayo mu nnimiro n'abanyambyeko ne tulima kati ndowooza ekirowoozo ye ekyokulima ne kifa kati nga nze nkyenyigiramu nnyo naye ate bwe kyasingira ng'okunnuma nga nze bwe tuba tulimye ne bikula ate yayagala awo ku makungula wayagalira ddala. Olw'okuba yali ateekamu ssente ne tulima nga simunyiigira nnyo okugamba nti kamubeereko nnyo biki kati ng'obuzibu bw'alina bw'atunda ate tasobola kujjukira nti gwe wabadde naawe otaddemu amaanyi agago ng'omuntu tasobola kugamba nti emitwalo 10 gigyo naawe weeyozeeko ennaku bwebwe obuzibu bwe nasanga kati nga nange mpulira ekyokulima nkikooye bwe yaleeta eyo idea kwe kugibayinga. Yes, nanga nyinawo obusente bwenyinawo mbadde nyala tufune passport byonna tubikoleko medical buli kimu ekyetaagisa otambule. And I was like okay tewali buzibu idea ngibayinze kumbe nze saamanya. Olwamala okubayinga idea twali tuli awo passport nagifuna mu 1 week. Yateekamu ensimbi mu buli kimu? Siyampa ssente bulungi nnyo ningenda ku internal affairs ninfuna waliwo omusajja yali mukwano gwe n'atuconnectinga mu week emu nali nfunye passport. Passport mwe namala ogifuna mu nnaku 3 ne bankubira medical. Ndowooza byatwala like 2 weeks nintambula. Musimbi guno gwonna yaguggyawo mu kaseera? Simanyi naye nga bwe namugambanga kino nga mpa kumbe alina kyabala n'assaamu ng'amanya alina wagenda okufunala. Ssente yali yeewola neewola? Siyinza kulimba ne bwe yandibadde yeewola kubanga bwe yamala oziteekamu ng'amaze okutuuka 1 month n'alyoka ngamba nti Irene omanyi ssente nali nazeewola ze nakuwa so already oli e Saudi tuuse nanyiniza azaagala. And I was like okay tewali buzibu engeri gye ntuuse kansooke nkole myezi 2 gijjo ngenda kusindikira osasula oyo omuntu ayakuwa ssente mmeka ezo ze babanja? Yangamba $1.5 ze watambulira? Yes, naye kati nze bwe natuuka nga nyina okukolera $9,000 kati nga nyina okukolera nga contract egamba $9,000 naye kati nze chance gye nafuna ng'abaana b'omuwalabu tebamanyi Luzungu ate nga already nze manyi Oluzungu ne kinyambako nga banyongerako $60,000 kati byonna ne babeera nga bansasula $1.5 yes kyekyanyambako kati wansasula $1.5 teekako ez'okusindika biki obimanyi kati nga baba bampadde nga nyina omusindikira kubanga nagenda ne national ID photocopy
ng'amanyi bulungi n'ennamba y'essimu era nga kwenyina okuyitira kumusindikira akawunti mu banka twagiggulawo babiri. Kati olwo ssente zino wali omusindikira za kukola ki? Ssente nasooka nimusindikira emyezi egyasooka ng'alina okusasula ebbanja lyeyaŋŋamba nti ssente zeyanteekamu bakola ki bwe nakola omwezi ogwasooka n'ogwokubiri nemusindikira kiryalinga ebbanja era n'andaga bulungi nti nno ebbanja akoze eki alimaliriza naye ate obuzibu bwe bwajjira emyezi egyaddako ng'akugamba kino kati katuguleyo kino katwetaaga kino nga bw'omanyi muli bumu omuzaalidde muli wamu yakutaddemu ekyo kyokka. Excuse gyakuwa yakulabirira mwana? Excuse gyampa ng'akola byaffe nga bw'onoogamba twezimba ennyumba yaffe ebadde ebulamu kino tukitaddemu ennyumba yaffe ebadde efaanana bwe twetaaga tugikyusaamu ate ng'olaba naawe by'oyagala by'obadde oyagala ng'omuntu naye nga tolinaawo ssente noga kati bwe naddayo njasanga ennyumba erimu tayirizi tukyusiza ekitanda tulina ekyebbeeyi ekiyungu tukikyusiza tukoze ekikomera tusobola n'ofunayo akamotoka ne twevugamu naye byonna zero zonna yazirya. Ssente ekize wagenda ddala mu maaso n'okubanga ate omuweereza kuba wannyonnyoddemu kawono ngamba nti buli kaseera ng'omuweereza akasente kaali kakola ki? Omanya from month to month buli mwezi ng'etteeka ng'oggyeko kati engeri gye bamperezangayo bu allowance kati nga nyina ogenda wa bosi wa mama wa bosi wange mu mbeeko byemuyambako ng'asobola okusimbayo 3 batabani be Irene, you have done a great job nebakuwayo 2 ogenda ovayo ng'olinamu 5 kati lwaffe nagenda okusindika nga sente ziwerako naye nga bw'oba osindise nayagalanga nnyo investment. Yes, nasindikanga ssente nga mugamba asobola okuzimbawo ekiyumba ky'enkoko asobola okuzimbawo ekiyumba ky'ente ne tulunda nze nga njagala nnyo okulima n'okulunda namuweerezanga ssente sikugula buno obuntu obutonotono nga nsobola okukwata miliyoni nga nsobola okukwata emyezi ng'ena ssente za myezi ena zonna ninzimuweereza omulundi gumu nimugagula ente nga 5 n'azigula n'akulaga nti aziguze nti ente weeziri n'azikubira n'efaananyi vidiyo n'akwata naye ndowooza ng'agenze mu kiralo ky'omuntu yakwatanga abalala. Yes, ne video yazimpeerezanga lwakuba nakyusa essimu tewalinawo ko baluganda abo bali basobola kuyamba mu mbeera eno akasente katuukiremu bo kuba kyemmanyi owooluganda akasente kamutuukikwako aba asobola okukulumirirwa n'akatetenkanya nga bw'oba oyagadde. Okay, omuntu ali eyo atulaba asobola okwebuuza talina maama we talinayo taata bona mbalina balamu bulungi naye engeri ntono omwami yeyambeererawo mu mbeera y'okugenda nga n'obwokuba ewaka awo bagamba njagala agenda ebweru bakuba enduulu namwesiga nnyo ng'amanyi tuli bwe tuti gamba laavu bambi yakusiba amaaso namwesiga nnyo nali mwagala nnyo nimwesiga nnyo kale nga sikisuubira nti asobola okundisappointinga kati yes fine ab'ewaka baaliyo naye bwe bagamba njagala agenda bweru biki nga bakuba enduulu nga bagamba biki mwana wange togenda biki abaana bafiirayo kati ninga abe family wo kansooke mbateeka ebbali kasita omusajja waali yantaddemu na buli kimu kitegeeza mwesiga naye aneesiga ajja sobola kukola byenjagala naye akawunti mu banka twagiggulawo babiri manya gamwe babiri naye ng'omuntu ali eyo takolanga nsobi akijje ku nze takolanga nsobi waakira atereke sente zakomeyo nga azina mu cash atuuke ku kisaawa zikyusa ziteeke mu azijje muzeeri afune eza wano akole byayagala ye nga yabyekolere naye teesiga muntu. Kati gwe banka tewafunanga bubaka bulaga nti sente bazitadde wadde kubanga kati banka oyina okufuna bw'ogulawo akawunti mu banka bagamba oba olina okufuna oba namba ya banka eyo naye nze saagisobola gifuna kati nga nyina omuweereza yakole ki ate n'ekirala saayagalanga kusevinga nnyo ssente zibeere ku akawunti nzituule nayagalanga zibeeko ze bikola ngenda otuuka wano at least ng'olina keweekoleddewo neekoledde kumbe saamanya naye ekyanyambako nti nyina obusente bwe neerekerezangamu ng'omuntu nti bwe ziba miliyoni 5 muweereza 3 ninsigaza 2 bwe ziba miliyoni 8 ngeza neziba miliyoni kale katugeze nti 8 sigazaamu emu kitundu endala ninzimuweereza kati obusente ndowooza bwe nyinza okuga nti bwe nasigaza. Okutwaliza mu bulamu e Saudi bwakutambulira bwo butya omanyi tugenda ne tuwulira abakyala bajjano ne banyumya ne bagamba ekiyumba kirina engeri gye kibanyiga babanyigiriza babonyabonya gwe ku saidi yo kyali ku saidi yange ekiyumba sirina kyenkyogerako
oba tugambe nti nali breast simanyi kyenyinza kukunyonyola nti osobola okuntegeera naye nga kyoba omanyi obulamu bwali buntambulira bulungi olw'ensonga baana bangi bali eyo babonaabona tebabawa byakulya mu biyumba babba bibbe fridge bazisiba naye nze natuuka baana b'omumalabu ne banjagala maama nanjagala baba ng'akyaliwo nga njagala sente bansasulira mu budde ndya kyenjagala bampa freedom wifi ebeerako sina kyenyinza kukulimba nti esimu y'ogikozesa esimu nagikozesanga nga bwenjagala nga nsobola okukola naye n'emirimu nga nteekamu headsets nebeera mu nsawo nimpulira music ntuula nabo ku dining nga tulya tebansosolanga kale mama mwebaza yes namufunamu omukisa wadde sente nti bazirya ze baalya naye at least nyina akatono ke nasobola akawonawo nsobola okubaako kyeneekoleramu nze ngange era ekyo nkimwebaliza n'omutima omulungi gwe yandaga engeri gy'olina okwagala abantu tososola nti ffenna kyekimu omusaayi guba gwe gumu just twawukana kala ekyo nkimwebaliza kyenerabidde okubuuza omwana ye wali omuleseewo omwana nali mumulekedde era nga yazimba kumpi ne maama we era ng'abeera wamu ne maama we n'abazzukulu abalala era namusanga nga she's in a good condition mwana muwala naye yamulabirira yes n'okusomasoma gwe wali amuweerera ku sente ze nali nziweereza naye nange essomero lye bamutaddemu liryawo bwetyo bweti kusinza sente ze nali muweereza yali asobola kunoonya private school ennungi n'ateekamu omwana era n'omwana naye amukubako omwana yamumpanga mu bifaananyi n'amumpa ku simu njogera naye eddakiika 2 tezinaako data siinaaki naye ekyo ninkigumira ninkigumira ninga akasita alhamdulira omwana gyali mulamu njamusanga asobodde omukuuma nga siriiwo njasobola omumusanga yes ebbanga eryo lyonna biki ebirala bye wali ogendera ddala mu maaso n'okuba nga weetegekera osobole okudda obisange ate n'osanga nga talina kyeyalya ebbanga lyonna waliwo politi gye twali tuguze ffenna waliwo politi gye tali njagala tugule yali ya muganda we bwe yali ya muganda we ng'erimu n'ennyumba kati bwe yankubira ddiru n'aŋŋamba ayagala miliyoni 9 bwe yaŋŋamba ayagala miliyoni 9 nimugamba right now sizirinaawo teziwera poloti ya miliyoni 9 yali erinamu n'ennyumba nga mu maaso maduuka nangamba mbadde njagala tugigule ebeere yaffe kati olaba bwe tuba tugiguze olwankubira pulaani bwe tuba tugiguze wano tusobola oteekawo emizigo ne tuggalawo wano bwe wati wano ojjukira mu maaso ya bizinensi na wano tusobawo emizigo eyo yaba bizinensi kati nga ndabira ddala pulaani eba etukolera bitwongerako bitwongerako ninoonya mpolampola namusasula mu bitundutundu waayo 3 waayo 2 oli yali muganda okumbe sente yali alyandye oba bali beekubana ne muganda nosobola kugamba ngendo tuuka bandaga bulungi endagaano bandaga chairman bikyasayininze endagaano mwamanya gange erimu agage nagenda otuuka wano mpewo sente ezo zonna miliyoni 9 kati Irene ekintabula kyekino teweesitulanga ggwe olw'obulumi lw'akasente k'okgenda mba chairman oba ku poliisi opulidinga ebintu bino byonna mpulidinge natuuka amanyi niganzigwamu nimpulira nga njagala kwetta naye okwetta it is not a solution bwe natunira omwana gwennyina ningamba lwaki nali nkozeseza mikono I can still make it bwe nayogeramu ne maama nangamba omusajja muleka ayinza n'okutta lwa ssente bangi be basse lwa ssente bwe nayogeraku ne bawaka ne bangumya ne banzikakkanya ne baŋŋamba ssente mugenyi leero oyina enkya toyina osobola okuzizaawo osobola n'okukola ezisingako awo obulamu bwe businga mukama bw'aba akuwadde chance n'oddayo ebweru osobola n'okukola n'obeera beta okusinga ne bwe wandikirowoozezza so kyanyiga ng'omuntu nali so disappointed naye still obulamu bulina okutambula bangumya ne bancouraginga I'm strong now I can still make it wadde ziriya ya ku kyeyo wali olwo okoze ebbanga ki byali myaka emeka egyali mu contract myaka mu contract bw'oba ova wano bagamba 2 years contract ya myaka 2 naye olw'okuba nti baali bampisa bulungi kumbe nga n'omwami naye alina kyabala bwe namalako contract yange esooka omukazi nangamba nkwegayiridde abaana bange bamanyidde ggwe bakwagala jjukira omukazi yali akola ng'avaawo n'agenda n'akola n'andekera abaana mbategeka ku makya bagenda ku ssomero bakomawo saa 6 nga waliwo 6 waliwo 7 n'omunaana kati ye ng'omukazi akomawo eyo leeti nga nze kale nze ebiseera ebisinga nze mbeera nabo kati bwe contract bwe namalako esooka gy'oba okoze ne kampuni kati agamba ne beekutadde kiro kikola ggwe nga ggwe
Nanegayira nanga nja kwongezaamu ngenda kuyisa bulungi kati goli family. Omukyala yagamba boss yangamba togenda abaana bange bakwagala nnyo kati bayize n'oluzungu ku lulwo togenda bamena nkwasa ekisa wadde nange nali njagala nkomewo ndaba owange naye nawulira kale nga waliwo ekikyuse ku bigambo bye yayogera ningamba mpisa bulungi sente nzeetaaga kansigale nkole kati bwe nagambako ne taata w'omwana ate ye yakyagala nnyo yasanyukira ekyagwa okweyongezayo contract kale bannange yongezaayo okolera eddala ne bwe giba 6 kumbe simanyi kye yali abala yali anyiridde ayambala bulungi buli kimu kikyuse bw'obeera ggwe gamba yo muwe beetu yevazaanya akole buli kyayagala mukasi kumbe nze nali simanyi kati okwongezaayo emyaka emirala 2 naye nebaza mukama nti nasobola okukomawo nga ndi mulamu abamu bakomawo nga bali mu butebe emyaka egyebiri gyali giggwako mu 2024 yes 2023 nga guggwako lwe nakomawo wagenza okudda nagenza okukomawo byebyo byavudde mu kulonda nga tewali yadde n'ekimu kiwali omugambye ku jukira bwe nali nsevinze nali nguze poloti nga tamanyi nisobola oteekamu akayumba wadde tikanaggwa naye inshallah nkimanyi kajja kuggwa besides no sente ze wali omuwa okugulira poloti nalekangayo nga nyina mukwano gange baani bamuyita Timo right now ali Europe ekitegeeza nawe bbawo wali tomwesiga no nga bono nalabanga nnyo interviews zino ze mukola nga ndaba nnyo SB4 nga mbagobera nnyo ku YouTube nabirabanga nnyo era olinga ganvudde bwe nikola nga tekisoboka muntu alina bbaawe barudde n'okuzaala bazadde kijja kitya kati nga mulinga n'obwobeera gwe era nga bw'omanyi gamba akamuweereza zino 3 nsigazeemu emu yes kati obwe nasigazanga bwe bwataasa okutasa okusobola okulaba ng'okomawo osangawo akantu obwanzikakkanya ku maziga ye bo teyabumanyako teyabumanya ne right now talina kyamanyi twatuuka okuyomba biki byonna byatuukawo biki kale ozirido ozitutte twala biki tujja kulaba biki nandangira nimulangira naye nga tebiyamba and I was like omwana wange mumpi ng'olozosobola kwesula genda mbeewaabwe n'obanja ebintu byo tebalina kye batamanyi buli kimu bakimanyi bo bagambanga bangamba muleke katonda ajja musasula kati what do you expect ng'olowooza kiki kye bayinza okuŋŋamba maama wo waali buli kimu akimanyi nazibuweerezanga era nga yenyumya mukyala ampeereza bwe ziti byonna tebalina kye batamanyi risiiti zirina zonna natereka ziri mu mannya ge osanga lululu olwo mukama naye ali musasula abantu bo bwe yawangalanga naye bagamba ssente yazikolangamu ki kirungi okwawukana naye kubanga yali talina kyakugattako olwamala okufuna ezo ssente ne ziwera yayonooneka yayagala nnyo ssente okusinga omuntu azikola omanyi ebibuzaabuza yesu oyinza okuba muno tolina kyomukoledde nate ng'olina byokozeewo ebiragikako sente yakyakalamu nkyakala n'ennyumba twali tulina ennyumba olwedde nga yazimba naye ng'ennyumba si yeryawo nti erabika bulungi ningamba kati nkoze lwaki simuweereza ssente kyalo e Masaka yes talina kye yakola wadde ogamba nti akyuse langi agitereeze nga bwe banagamba mukagundi yagenda ebweru at least natereeza amaka gaabwe tewali kale at least yandigitereezeza nima nti miliyoni nga 5 oba 7 ziri awo tewali wadde naye I thank God nti nkyali mulamu nkyalina essuubi nja kukola endala olwo tewasanga nga ye afunyeeyo omukyalo omulala nga awasiza oba teyafuna ku biseera ebyo naye saagala kumanya oba yafuna oba teyafuna naye njagala kimu nsaba kimu mujjeko omwana wange buli omu atambuze obulamu bwe era right now buli omu ali bibye simuna na namba ye kubanga nakyusa essimu ninkyusa ne line saagala kumanya takunoonyako paka njagaza ki bw'obeera gwe weteeke mu ngatto oba oyagala ki kyewali oyagala wakifuna tewasobola kwagala oli nga bwe wamusindika eri akomyewo mulamu wayagala ssente zakola so sigaza ssente naye kaagenda atambuze obulamu sanga mukama anamukwatirwa ekisa mu kumubanja ebintu byo byonna bye watuuyanira ye yakuwa excuse ki excuse ebya ssente obimanyi tujja kukolebera nalima entangawuzi ne zifa nalima bijimenya biki kati ng'ebyo byonna nonsense saagala kuwulira lwaki yabikulaga mu kusooka nakukobera ebifaananyi by'entangawuzi esaawa egyo wobeera gompereza excuse ompa excuse ki kubanga era mba nkute rwenda 100 tolina nakyolagawo tolina nakyoyinza kuŋŋamba ssente olidde aguze akamotoka kali amakattu yes ningamba oba njokye naye nindaba nga byabwereere okwokya mmotoka ekirowoozo kyajja naye nimaani ngamba for what
ate ab'obuyinza oyinza kyo ab'obuyinza obbasuula muguluka n'otabanyigira mu nsonga ze onatuuka ekiseera nga ndaba byonna tewali kijja tewagezaako nabigezaako nerya ne tutuula wenyine ewaka nagamba mbeerewo mbeere naye ajja kunsasula mpola naye ningamba osobola okubeera nga weebase n'akutematema lwa ssente ningamba ssente tegisobola kumalamu nnyo kitegeeza we wadda waddirawo we watuukirawo nga nyina okukwata omwana namugjeeko nti twali bumu era nga nkimanyi bwe nkomawo tugenda beera ffenna oba okitegeera naye ngenda otutuuka tewali nga nsoma embeera nga ngamba ono ayinza n'okutema lwa ssente ab'ekyalo ne tubayita ne tutuula mu nsonga maama wo waali ne baganda we basatu baaliwo naye nga ndaba byonna byakumala budde kati ekyavaamu ninsalawo nkite ninkitta bulungi ennyo kasita nafuna omwana wange bwe nti ninga buli kimu kiwedde yes ssente alidde akoze buli kimu sigaza motoka ye sina kyengenda kwokya ennyumba sigaza ennyumbayo motoka ye sigaza buli kimu sigaza jasinjaga mwana wange kati gwe essaawa zino obulamu obubeezaawo kyotetenkanya okyokulaba nga obubeerawo era mbutetenkanya ng'omuntu yes ku saving bwe nali nsavinga nyinayo obubizinesi bwange bwe nakola bwe nsobola okugyamu ssente ezensobola okumbeezaawo ne right now fees w'omwana naye nga bw'omanyi nti ziba tezimala ennyumba tenaggwa so nyina okukola ennyo yes okulaba nti salaga oli tuwadde yalya siina mulaga mbeera nti ate eri mbi nnyo nyina omulaga nti ngenda mu maaso yes ebo ofunayo omwami omulala saafunayo omwami mulala naye bw'abanga gyali tomanya mukama ali muleeta essaawa yonna essaawa zino bw'oba ofunye bekikwatako ng'akulabye nga yandiyagadde Irene oddemu buto osobole okubanja ebintu byo na buli kimu osobola okuddamu okwenyigira mu mbeera eno omwami ono omusajja ono n'omubanja buto akasenteko ke watuyanira Saudi kusinziira nga bwe ndi omukoowu nga bwe nakoowa n'okumulabako saagala mpozi ng'oli anyambyeko nimbaako ensi endala gye ŋŋendamu naye nti manya kubanja bintu kiringa okufiirwa omwana oddamu n'ofuna olubuto n'ozaala omwana omulala kati abanga ebyo byonna byatuukawo ssente yazirya mba nyina okutetenkanya side B mba sirina kudda mu side A ate kubanga biba bigenda kuwanvuwa yes tegeze essaawa zino mumulabye ate agambe mukomewo ate nga saagala mulabirako ddala kubanga nyinza okumutuusaako obulabe ate ne bansibira obwereere kati ebyo byonna tebyetaagisa just ekiriwo nti mukama bw'aba akutaddeko ekisa osobola okuddayo n'oyiiya n'oba togenzeyo gye waali n'ogenda mu nsi endala tomanya omukisa gwe wali oyina osobola ogukozesa n'ogenda mu nsi endala tomanya mukama kyaba akutegekedde tegeze essaawa zino ofuna chance eyo oddayo n'oyiiya sobola nakulinda ne bwe bangamba enkya bwe bakuyisa mu bintu byebimu bye baakuyisaamu tebasobola waakiri nzitereka ninkomawo nazo kusinziira kye nalaba kusinziira ekyantuukako nabonererwa yes nabonererwa natuuka ninga olaba oziwa maama wo n'azirya olaba okomawo nga kitaawo yaziridde nga ate tojja mutta kati olwo omusajja gwe nasanga obusanze ng'akuze nenkita okuba ng'otegedde bino byonna okomyewo omusajja olaba talina kyakutegekedde akasente ke konna akalidde buli embeera wagikwasaganya otya watandikirawa okulaba ng'obulamu ate obuzimba buto ebbanga lino lyonna lyomazeewo kati emyezi gy'omazeewo emitini wanene e Uganda ekyo ekibuuzo nga kizibu nnyo okuddamu bannange kubanga bwe natandikirawo byo byali biwanvu nnyo bikaabya ebimu bikaabya naye oba tewandikimbuuzizza simanyi kubanga saagala kujjukira mbeera yonna gye nayitamu okutuuka wano wendi embeera yali mbi nnyo nnyo nga bw'okiwulira n'oba obeera gwe ng'obadde disappointed obadde osuubira obulamu obulungi ate n'odda ku zero kikyosuubira ne bwe bakugamba genda onaaze kapa osobola ogenda n'oginaaza olw'okuba oba oyagala ntandikwa ya simanyi lwaki okimbuuzizza naye embeera ye teyali nnyangu kyenyinza okugamba tokaaba guma bikaabya ebimu n'oba obeera gwe obulumi bwali bungi obulumi bwali bungi nnyo kubanga bye nayitamu byali si byangu kusinziira embeera gye nali nsuubira okusanga wano e Uganda
nebye nali nsuubira bulamu obulungi siddamu kubonaabona ate kulima ngenda kukola ki bizinesi kyange nvaayo nkooye kwebaka bwebasa ate ng'osula awantu awalungi ate nadda ku zero bw'obeera gwe ng'osuubira embeera yali ki ekyo kyennyamiza embeera yali mbi nnyo nali ne mukwano gwange ng'abeera sayidi z'e Nakawa ne munyumizaamu ebyantuukako nampa n'ekirowoozo kyesabbayinga ebiseera ebyo nga mpulira oba naye ndi nga mukyayi ku kye yaŋŋamba kyesobola kwogera mu kamera kyali kibi nnyo 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 kye nali sisobola kuwulira mu kiseera ekyo yasewo bikwasa ennaku so nno nga tumaliriza abantu abali ku kyeyo naddala bakadaama abali e Saudi oba bali mu nsi zonna tebagenda ddala maaso n'okuba nga tebakola emirimu gyabwe obawa bubaka ki ku mbeera ng'eno okwesiga abantu be bawangaala nabo okubaweerezanga ssente zino bubaka ki bwandibadde obawa mu bufunze obubaka bwenyiza obbawa eri babboosi baabwe okubeera bagumiikiriza n'okukwata empola bwewanga waliwo ekituuseewo osobola okukkaanya ne boosi wo bwewala nga akusinzeewo beera mukakkamu gy'ali naye atuuka n'afuna ekisamule n'agaana naye omwana gwenkoze bwenti n'atalaga mu mbeera kirabika muntu mulungi ogenda okulaba nga akyusa empolampola naye buli w'omulaga nti naawe olina amaanyi eri tewaba waffe tuba bagenyi nti esaawa yonna basobola okukuza ewammwe ate oba okyayagala akasente naye Saudi bw'oba omanya ekyakutwala okola ate ofuna yes kubanga osobola okugenda ku mitwalo 9 naye olw'empisa zo ne zikongeza omusala ne bakongeza so eri babboosi baabwe babeere bakakkamu no matter what situation yonna etuukawo beera mukakkamu wuliriza mukama wo kubanga oli ye mukama wo wagendayo kufuna ky'omufunamu okomewo si kubeerayo so beera mukakkamu osobola omufunamu ky'oyagala then eri ku kya ssente simanyi nakumanya abaggulawo akawunti nabo bagamba nti no ne mu banka bazirya nze ngamba omuntu yanterese ssente ze n'akomawo nazo wano neyeekolerayo nga kyo kisoboka kusinziira kubanga ojja kwesigama amaazi lyo weesiga etaata aziri abamu kati simanyi omuntu yeesizaani naye singa bamaama ne bataata bantu badde bawulira omulanga gwaffe oba omuntu yenna gwe tuweereza ssente wano e Uganda tebamanyi bulumi bwe tuyitamu eri nomata nti mboosi wo mulungi naye era wamba mu challenge nti mulungi muba mu challenge otasobola kwogera waliwo kiyinza okutuukako n'owulira nga kikunyigiriza ne kikubeeramu gwe nga gwe n'ogaana lisawu naye kino kyatuukawo siryerabira naye okigumira ng'omuntu olw'okuba oyagala ssente yesewo bannange kyannaku naye Irene katusabire osobole okuba nga ate Mukama akuddiramu ku mbeera eno kubabbya ebintu si byangu tukusabire otetenkanye buto otetenkanye bupya osobole okuba nga ate naawe obeera mu bulamu obweyagaza kale anyways n'olw'ensonga eyo ngenda kuba ate mbasiibulira wano yeye emboozi ya mwana muwala Irene yannaku nnyo nyini ddala naye buno obubaka bugenda eri abaami bakyala bammwe bava mu Uganda oba bava mu ggwanga ne basobola okuba nga ate bagenda e Buwarabu balabike nga bayiyiza family naye ate mmwe at the end of it all ne muba disappointinga sente zabeera kusindikidde n'ozirya abaana tubaweereddeyo school fees kwegamba buli kimu kyabeera ababalidde nga mmwe family at the end of it all n'omu disappointinga n'omuletinga down bambi abasajja abaliyo mwenna mu kikomye musobole okuba nga ate mulumirirwa akasente bakyala bamwe babeera bagenze ku byeyo okukola mukavaluwinga n'olw'ensonga eyo olunaku olwaliro nkoze ne Lawrence ku kamera nze Jonas Sentongo omukutu Tindi Files gwe neyakatwenga okugenda ddala maaso n'okuba nga ate osubscribinga n'abalina obubaka obw'enjawulo osobola okugendera ddala maaso nga otusindikira ka message ku namba z'essimu ezo wammanga kosa ne mu comment section tujja kuba ate tubusomera ddala bulambirira n'olw'ensonga eyo mubeere bulungi mweraba